twetaaga okutwakira naffe tusobole okubeera nga tutambula mu nsi muno nga tulina essuubi era nga tulina obuwanguzi. Essuubi lino ery'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo omulundi ogwokubiri ly'essuubi eriyitibwa ery'omukisa. Mu kitabo kya Tito essula ey'okubiri onyole 13 ng'agamba nga tulindirira essuubi ery'omukisa n'okulabika kw'ekitiibwa kya Katonda omukulu era omulokozi waffe Yesu Kristo. Nga tulindirira essuubi ery'omukisa. Dassebo ne bannyabo, mu nsi mulimu essuubi lya mirundi mingi. Oli n'akusuubiza okukuwasa n'atakuwasa. Oli n'asuubira okubeera naawe emirembe gyonna n'akusuulira mu mwezi gumu. Oli n'omuwa ssente n'akusuubiza okuzimbira n'amaliriza nga tazimbye. Bintu bingi nnyo mu nsi muno bye tulaba ng'essuubi naye tumaliriza tuli heartbroken, tumaliriza tuli disappointed, tumaliriza tuli mu bizibu eby'enjawulo n'okunyigirizibwa okw'enjawulo. Kye njagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze, tewaliyo essuubi ery'omukisa, waliwo essuubi eritakoma, waliwo essuubi ery'olubeerera. Buli muntu yenna ly'alina okuba nalyo olunaku olwaleero. Njagala obubaka buno buggwe nga naawe essuubi eryo olirina, nga ne bajjajjaffe abaasooka ne mu nsi eyaliwo ng'amataba tegannajja, baalina essuubi lino era baali balindirira. Wulira mu kitabo kya Yuda essuula 1 onyole 14 ne 15 agamba era n'abo yabalagulako Enoka ow'omusanvu okuva ku Adamu ng'ayogera nti laba Mukama yajja n'abatukuvu be 100 okuleeta omusango ku bonna n'okusinzisa omusango bonna abatata Mukama olw'ebikolwa bye byonna bye bakoledde mu butata Katonda n'olw'ebigambo byabwe byonna ebikakanyavu aboonoonya abatata Katonda be bamwogeddeko. Ebyawandiikwa bigamba nti Enoka ow'omusanvu okuva ku Adamu eyaliwo nga n'amataba tegannaba kubaawo yalina essuubi ery'okudda kwa Kristo, kubanga Bayibuli etugambye nti naye yennyini yalagula n'agamba nti Mukama waffe alijja n'abatukuvu be 100. Kitegeeza nti essuubi lino ery'okudda kwa Yesu teritandise kati. Njagadde nkusoma ennyiri 2 zokka okulaga nti Bayibuli eyigiriza nti essuubi lino lyaliwo kuva dda. Olaba ne Yobu omu ku basajja abakadde ennyo abaaliwo mu biseera biri ebyedda nga ne bannuwa tebannaba kubaawo. Ebyawandiikwa bituyigiriza ku Yobu ne bigamba naye yalina essuubi lye limu. Bw'osoma Yobu essula 19 n'olwa 25 naye mmanyi ng'omununuzi wange aba mulamu era ku nkomerero ng'ayimirira ku nsi. Eddiba ly'omubiri gwange bwe lirimala okuzikirizibwa bwe lityo, naye mu mubiri gwange ndiraba Katonda. Mmanyi nti omununuzi wange aba mulamu. Naawe nkujjukiza nti Yesu mulamu. Ye yekka ye yazuukira mu bafu n'abo omulamu n'okutuusa olwaleero. Oyo ye mununuzi wo, olwo ye essuubi lyo. Essuubi lyo toliteeka muntu mulala yenna. Teri muntu mulala agenda kudda ku nsi newankubadde Muhammadi, newankubadde Biikira Maaliya, newankubadde abasumba bano abatulimba mbu boogera ne Katonda. Omanyi obulamu bwaffe bwayonooneka nnyo. Tugaanye amazima tulokoke. Okukyamya okukola kikuva kuzze ne kutulimbalimba. N'osanga omuntu ng'amatizza abantu nti njogera ne Mukama n'abagamba nammwe mujje mumukubira essimu. Katonda ng'akwata wokitoki oba mobile phone Tekino bamukubira naye ayina ennamba y'essimu, oba Katonda ayina ya MTN oba ayina ya Airtel oba yagifuna ddi simanyi. Naye obugwagwa obwo bwonna obuleetera okunafuya Katonda mu mbeera efaanana bw'etyo kitegeeza nti buteekwa okukoma. Naye bunaakoma ddi? Okudda kwa Kristo omulundi gwakubiri. Kaakati gwamanya nti omununuzi wo mulamu, n'abo aboogera nti boogera ne Katonda tebajja kulabikako. Agenda okulabikako yono omulamu. Yobu yafa ng'alina essuubi ti newankubadde ng'omubiri gwe guggwaawo, newankubadde ng'avunda, naye yalina essuubi nti olunaku lumu agenda kulabagana amaaso n'amaaso ne Katonda. Ekitegeeza nti yalina essuubi ery'obulamu obutaggwaawo awamu n'okuzuukira. Tuli mu biseera bya nkomerero. Bwe njogera ku ssuubi lino terina kkoma eyo. Essuubi lino lirina okubeeramu n'olwaleero nti ebiseera bye tulimu bye by'ekiseera eky'enkomerero. Timoseewo ekyokubiri essuula 3 olunya olusooka paka ku lwokutaano ayogera ku nnaku ez'oluvannyuma. Naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro ebyokulaba ennaku birijja, kubanga abantu balibanga beeyagala bokka, abaagala ebintu, abeenyumiriza, ab'amalla, abavumya, abatagondera bazadde baabwe, abateebaza, abatali batukuvu, abatayagala baaluganda, abatatabagana, abawaayiriza, abateegendereza, abakambwe, abatayagala bulungi, ab'enkwa, abakakanyavu, abeegulumiza, abaagala essanyu okusinga Katonda, nga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaakyo, n'abo obakubanga amabega. Mu nnaku ez'oluvannyuma ebyawandiikwa bigambye nti walibaawo ebiro ebyokulaba ennaku
ebiro ebyokulaba ennaku, ebiro ebyokukaaba amaziga, ebiro ebyobutamanya kiki kiddirira, ebiro ebyentiisa, ebiro ebyokwebuuza ebibuuzo ebitalina kyakuddamu, ebiro ebyendwadde zitalina ddagala, ebiro ebyentalo ez'abantu bannakyemalira abeeyagaliza obweyagaliza, ebiro nga buli muntu yenna anoonya mukisa gwakugwa ku munne amutuge, ebiro nga buli omu anoonya kukubba, ebiro nga n'oyo alaganga akwagaliza ebirungi naye anoonya kakulyako. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino ebyawandiikibwa bigambye nti ebiro birijja ebyokulaba ennaku, n'ayogera ku mbeera eziriba mu bantu. Waliwo kyayogeddeko ekitaliiwo, abatakyafaayo kwebaza, abaana abatagondera bazadde baabwe, enkwe, abantu abatayagala bulungi, abakakanyavu abeekulumbaza, abantu abaagala essanyu okusinga Katonda. Ensi yonna awo bweggweredde, ebintu ebitalina makulu, ebintu ebitagasa, ebintu ebyobuwemu bye bisinga okulabibwa ku mativi, bye bisinga okuwulirizibwa ku lediyo, bye bisinga n'okutambuzibwa ku social media. Ebintu ebijjudde enkwe ne propaganda y'ebyobufuzi bye bisinga okutunulwako abantu. Tuli mu mulembe ogw'ekiseera eky'enkomerero, abantu nga baagala essanyu okusinga bwe baagala Katonda. Agambye nti nga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaakyo. Balina ekifaananyi eky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaakyo. Agambye nti abo abafaananako bwe batyo obakubanga amabega. Kyenva nkukoowoola, tuli mu kiseera kya nkomerero, tuli mu kiseera ekisembayo. Muganda wange ne mwannyinaze, ekifundiikira ebyafaayo by'ensi, ekiseera kye tulimu muganda wange ne mwannyinaze kya bulamu bw'okudda eri Katonda. Ekiseera kye tulimu ensi tekyalina ssuubi, eringa omwana ayonka omulambo, ne bw'okola otya tekyavaamu kalungi. Abantu bagibaddemu, basse bannaabwe, babakoze ebikyamu, babanyigiriza, babawaayiriza, babafuukidde ekitagasa. Naye nze njagala nkukakase newankubadde nga biri bwe bityo, ensi tetugenda gikungula, etuuse ku nkomerero yaayo, obujembayo bugizitooweredde, egenda kuzikirira. Olwekyo tulina obukakafu olw'okuba nti ensi eri ku kiseera kya nkomerero, tulina obukakafu nti Yesu alijja. Tutya Ebbulaniya 9 bw'osoma olunyiriri olwa 28 agamba era ne Kristo bw'atyo bwe yamala okuweebwayo omulundi ogumu okwetikka ebibi by'abangi, alirabika omulundi ogwokubiri awatali kibi eri abo abamulindirira olw'obulokozi. Yesu Kristo wabanga yalabika omulundi ogusooka, bassebo ne bannyabo, bwe kityo agenda kulabika n'omulundi ogwokubiri. Bwe kibanga omulundi ogusooka yalabika n'ajja ku nsi, ebyawandiikibwa bitukakasa ekyo, tewali nsonga lwaki taakomewo gwakubiri. Naye ebyawandiikibwa bigambye nti okudda kwa Yesu omulundi ogwokubiri tekugenda kubeera kwa kununula boonoonyi. Omusana yaguleeta dda ku nsi, enjiri ebuuliddwa obulamu bwo, eddoboozi likuyita okomewo eri Katonda, okyusibwe, onywezebwe, ozimbibwe, obeere n'essuubi ery'obuwanguzi. Ekyembi bantu bangi nnyo abawuliriza eddoboozi eryo, bantu bangi nnyo abatalifaako, bantu bangi abagaanye okutegeera Yesu Kristo agenda kudda. Naye bw'alidde omulundi ogwokubiri tagenda kujja kusonyiwa, tagenda kujja kulokola, togenda kuba na mukisa gwogera kigambo kya kwenenya, wabula eri abo abamulindirira olw'obulokozi. Ekibuuzo kibuuza, gwawulira ebigambo bino, olindiridde Yesu akutuuse ku ntikko y'omusana? Olindiridde Yesu akuwa obulokozi bwe yasuubiza, oba oli mu bibyo? Nsaba obeere omu ku abo abalindiridde okujja kwa Yesu, kubanga ekiseera kye tulimu n'obunnabbi bwennyini butulaga nti ekiseera kyennyini ekituufu eky'okudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri. Mu kitabo kya Danyeri essula ey'okubiri, ekitabo kino kya bunnabbi. Ekitabo kino kirimu obunnabbi obwogera ku bufuzi obunaafuga ensi okutuusa mu kiseera eky'enkomerero. Essula eno ey'okubiri etulaga kabaka eyafuna ekirooto, ekirooto n'akyerabira. Kabaka bwe yeerabira ekirooto kino, ebintu ne bimusobera, n'ayita abagezigezi, n'ayita abalogo, n'ayita abafumu, n'ayita abantu bonna be yalowooza nti bayinza okumuyamba ne batamuyamba, okutuusa lwe yayita Danyeri, omusajja wa Katonda eyafukibwako omwoyo gw'okutegeera, n'amuyita ajja amunnyonnyola ekirooto kye yalaba, era kye kino. Danyeri essula 2 olunyi lwa 31 tusa ku lwa 34. Gwe ayi kabaka watunula
laba ekifaananyi ekinene eky'amaanyi eky'amasaamasa ennyo nnyini ne kiyimirira mu maaso go, ngeri yaakyo yantiisa. Ekifaananyi ekyo mutwe gwa zaabu ennungi, ekifuba kyakyo n'emikono gyakyo bya ffeeza, lubuto n'ebisambi byakyo bya kikomo, amagulu gaakyo ga kyuma, ebigere byakyo ebitundu bya kyuma n'ebitundu bya bbumba. Watunula tusse ejjinja lye lyatemebwa awatali ngalo, ne likuba ekifaananyi, ebigere eby'ekyuma n'ebbumba ne libimenyaamenya. Ekifaananyi ekyo mmanyi nti kati okiraba ku sikuriini yo. Ekifaananyi ekyo ky'olaba kye kifaananyi kabaka Nebukadduneeza kye yaloota. Ekifaananyi kino bwe yakiroota kyali kyantiisa, kubanga omutwe gwali gwa zaabu, kubanga emikono n'ekifuba byali bya ffeeza, kubanga ebisambi n'ekiwato byali bya kikomo, ate nga amagulu ga kyuma, ate nga ebigere kyuma nga kitabuddwamu ebbumba. Kabaka n'atya ne yeeraliikirira. Danyeri olw'okukkibwako Omwoyo wa Katonda asobola okutegeera bino, n'alyoka amuwa amakulu g'ebyo bye yali aloose era bye yali alabye, okutandikira ku lunyiriri olwa-37 paka ku lunyiriri olwa-43. Osangawo okunnyonnyola okwo. Bigambo ebyo sigenda kubisoma kubanga bingi, naye ekifaananyi ekyo ekikuteereddwawo kikulambidde n'ebyo byennyinnyonnyola. Nti omutwe ogwa zaabu, Danyeri amugamba nti ye ggwe kabaka, bwe bwakabaka bwe Babulooni. Emikono n'ekifuba ebya ffeeza bikiikira obwakabaka bw'Abamedi n'Abaperusi. Ate ekikomo, ebisambi eby'ekikomo n'ekiwato bikiikirira Abayonaani. Ate ekyuma kikiikirira Luumi enkafiiri. Ate n'ensomi wamu. Ate obugere obwawuddwayawuddwamu ekyuma awamu n'ebbumba bukiikirira amawanga ageetabudde. Luumi bwe yakutukakutukamu amawanga 10 n'ekola European Union, omuzze muva obuwangawanga obutonotono, naye ng'amawanga agamu g'amaanyi ng'amalala manafu. Ekyo kye kigere. Obwakabaka bwa Babulooni bwavaawo, bwafuga paka mu mwaka gw'539 Yesu nga tannazaalibwa. Obwakabaka bwa Medi n'Abaperusi nabwo ne bubeerawo ne bufuga paka emyaka aga 339 Yesu Kristo nga tannaba kuzaalibwa. N'obwakabaka bw'Abayonaani ne bufuga paka 165 BC Yesu nga tannazaalibwa. Obw'Abaruumi ne bufuga Yesu n'azaalibwa nga bwe buliko, nabwo ne butuuka ne buvaako nga mu 476 AD. Oluvannyuma lwabwo ne walyoka bayimuka obwakabaka obwetabudde era ne bubeerawo n'ekutuukamu ebitundu 10. Okuva ku olwo okutuusa olwaleero amawanga agamu g'amaanyi, amalala manafu. Tewaliwo obufuzi bufuga nsi yonna wamu, naye obufuzi obwetabudde. Era ekyuma n'ebbumba kitegeeza ti ng'ebbumba bwe litayinza kwetaba na kyuma, bwe kiti amawanga bwe gatayinza kukwatagana kukola ggwanga limu. Basajja bangi bagezezzaako mu byafaayo okugatta ensi bagifugire wamu. Adolf Hitler yagezaako naye yalemwa mu ssematalo owookubiri. Napoleon Bonaparte yagezaako naye yalemwa. Abangereza bagezaako okusaasaana ensi yonna bagikolonizing, nabo ne balemwa. Tewannabawo abeera successful kubanga Mukama yakyogera. Bwe kibanga obunnabbi obwo bwonna bwatuukiriranga bwe bwalangirirwa mu kitabo kya Danyeri, kikakafu nti ne bino ebisembayo bye ŋŋenda okwogerako nabyo birituukirira. Kyengezaako okugamba muganda wange ne mwannyinaze, nabyo birituukirira. Bwe kiba Babulooni baavaawo, Abedi n'Abaperusi ne bavaawo, Abayonaani ne bavaawo, Abaruumi ne bavaawo. Kati tuli ku bugere, obubaka obwetabudde. Bwe tuva ku bugere ki ekiddako? Wulira Bayibuli weegamba olunyiriri olw'44. Era mu mirembe gy'abakabaka abo Katonda ow'eggulu alissaawo obwakabaka obutalizikirizibwa emirembe gyonna, so n'okufuga kwabwo tekulirekerwa ggwanga ddala, naye bulimenyaamenya, bulizikiriza obwakabaka obwo bwonna, era bunaabeereranga emirembe gyonna. Kubanga walaba ejjinja nga lyatemebwa mu lusozi awatali ngalo, eryanga lyamenyaamenya ekyuma n'ekikomo n'ebbumba n'effeeza. Katonda omukulu ategeezza kabaka ebiribawo oluvannyuma. Ekirooto kya mazima ddala, amakulu gaakyo tegabuusibwabuusibwa. Tobuusabuusa amakulu ga kirooto kino kubanga kyali kya mazima.
kyali kyogera ku bwakabaka obugenda okufuga ensi okuva ku mulembe gwa Nebukadduneeza okutuusa leero. Era bwe bibanga byonna byatuukirira nga bwe biri nga ne leero tuli mu bwakabaka obwo obw'obugere, ebyawandiikwa bigambe nti mu mirembe gy'abakabaka bano abaliko abeetabudde abamu b'amaanyi ng'abalala banafu. Ebyawandiikwa bitugamba nti Katonda agenda kuleeta obwakabaka bwe obutaliggwaawo obw'emirembe n'emirembe obugenda okumenyaamenya byonna ebiri ku nsi. Tuli mu kiseera kya nkomerero, bassebo ne bannyabo Yesu agenda kudda. Tuli mu bwakabaka obusembayo obufundikira ebyafaayo by'ensi. Teri kirala kigenda kuddirira. Ekigenda okuddirira ly'ejjinja eddene eryagwa awatali ngalo. Ejjinja eryo kaali kabonero akakiikirira obwakabaka bwa Katonda obugenda okuggyawo obwakabaka bw'ensi zonna, bo bufuga ensi eno emirembe n'emirembe. Nsaba weeteeketeeke, kubanga ekiseera kye tulimu ky'ekyokudda kwa Yesu omulundi ogwokubiri, n'obunnabbi bukyogedde, obudde buweddeyo. Yesu yennyini muganda wange ne mwannyinaze yakakasa bino nti okudda kw'eddala kwa mazima, kubanga ebigambo byennyini bye yeeyogeredde biyinza okwongera tuwa obukakafu ku ebyo. Yokaana Essula ey'e14 olusoka paaka olwokusatu. Omutima gwammwe tegweraliikiriranga. Mukkirize Katonda nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu obufe bingi eby'okubeeramu. Singa tekiri bwe kityo nandibagambye, kubanga ngenda okubateekerateekera ebifo. Era obanga ngenda okubateekerateekera ebifo, ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi, nze gye ndi nammwe mubeereeyo. Bassebo ne bannyabo Yesu yasuubiza nti agenda kukomawo nate atutwale gy'ali, eyo gy'ali naffe tubeereeyo. Yagenda kuteekateeka bifo. Bino tetwogera ku siyaasa, bino tetwogera ku saakaasi, bino tetwogera bigambo bya mboozi, twogera ebigambo ebyava mu kamwa ka Mukama waffe. Tingenze kubateekerateekera ebifo, ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi, nze gye ndi nammwe mulyoke mubeereeyo. Ekisuubizo ekyo Setaani takyagala, kubanga kikusengula okuva ku nsi eno ey'ekibi, kubanga kikugumya, kubanga kikuzzaamu amaanyi. Kyava ataddewo abasekerezi b'ekiseera eky'enkomerero benjagala nkulabulemu. Peetero ekyokubiri Essula 3 olwokusatu paaka olwokutaano agamba bw'ati. Peetero ekyokubiri Essula 3 olwokusatu paka ku lwokutaano. Nga mumaze okusooka okutegeera kino, nga mu nnaku ez'oluvannyuma nga zino ze tulimu, abasekerezi balijja n'okusekerera nga batambula okugoberera okwegomba kwabwe bo, ne boogera nti okusuubiza kw'okujja kwe kuli luyiwa, kubanga bajjajjaffe kasookedde nga beebaka byonna bibeera bwe bityo nga bwe byabanga okuva ku kutondebwa kw'ensi. Ngaliyo abantu abazze nga basekerera, abagamba nti okuva ku kutondebwa kw'ensi bibadde bwe bityo. Yesu nga tajjanga bukyanga bamwogerako, bapawulo baafa bamwogerako, naawe abuulira ogenda kufa nga tajjanga, ne bajjajjaffe bonna bamwogerako. Ebbanga Yesu lyamaze nga tajja si y'ensonga, naye obukakafu bw'okubanga ajja y'ensonga enkulu. Waliyo abantu abasekerera essuubi lino ne balitwala nga teririna makulu, ne balitwala nga teririna mugaso, ne balitwala nga teriyamba. Naye nze njagala nkujjukize muganda wange ne mwannyinaze, va mu bigambo by'abasekerezi, va mu bigambo by'abantu abalimba, va mu bigambo by'abantu abasekerera Bayibuli kyeyigiriza. Yesu Kristo agenda kujja, okujja kwe kukakafu. Tuli mu kiseera kya nkomerero, obudde buweddeyo. Oteekwa okudduka obusungu bwa Mukama nga bukyali, oteeketeeka obulamu bwo, kubanga abasekereza bwe balijja balina kye beerabira. Kye beerabira kye kiriwa? Peetero ekyokubiri 3 olwokutaano. Kubanga beerabira kino nti nga balaba ng'edda waaliwo eggulu n'ensi, eyava mu mazzi yali wakati mu mazzi olw'ekigambo kya Katonda. Bassebo ne bannyabo beerabira kino. Olunaku olumu Mukama yalabula ensi nti egenda kuzikirizibwa n'amataba. Abantu ne basekerera ne bagamba enkuba tetonyangako, amazzi gagenda kuva gatya mu ggulu, nammwe mulekeraawo okulimba. Zino zonna ensozi empanvu amazzi nga gazisaanikira, ensi nga nnene maama amazzi gagenda kuvaawo ago amangi agenda okusaanikira ensi. Olunaku ne lutuuka, enkuba n'etonnya, amazzi ne gafubutuka waggulu ne wansi, bonna ne bafiira mu mataba. Ekintu kye beerabira. Ne leero tulabula ensi, tugikoowoola ekomewo mu kudda kwa Yesu omulundi ogwokubiri, naye eyinza okuba nga efuuse nampulira zibi, eyinza okuba nga tebifuddeeko, eyinza okuba nga ebitutte nga tebirina makulu. Naye tukukoowoola olwaleero ove ku basekerezi,
kubanga ne mu kiseera kya Nuuwa baaliwo ne bazikirira. Okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo kukakafu. Era ekibuuzo kye njagala okubuuza ti ye agenda kudda atya? Kibuuzo kye njagala okubuuza, okujja kwe kugenda kubeera kutya? Ekisooka, okujja kwa Yesu Kristo kugenda kubeera kwa muntu ddala. Ekigambo kye tuyitira litero. Okujja kwa Yesu Kristo kugenda kubeererawo ddala. Yesu tagenda kujjanga muzimu. Yesu tagenda kujjanga ekintu ekitalabwako. Naye bwe yali ng'alinnya mu ggulu, waliwo ebigambo bitukakasa nti era alidda. Bikola bya Batume Ssuula 1 onywa olw'omwenda okutuusa ku lw'11. Bwe yamala okwogera ebyo, nga batunula n'asitulibwa, ekinene kimutoola okumujja mu maaso gaabwe. Bwe baali bekkaliriza amaaso mu ggulu bw'agenda, laba, abantu babiri ne bayimirira kumpi nabo, nga bambadde engoye ezitukula. Abaayogera nti, abantu b'e Ggaliraaya, kiki ekibayimiriza nga mutunuulira mu ggulu? Oyo Yesu abaggiddwako okutwalibwa mu ggulu alijja bw'atyo nga bwe mumulabye ng'agenda. Abayigirizwa nga bekkaliriza ne balaba Yesu ng'agenda, bamalayika ne bajja ne babagumya ne babagamba nti nga bwe mumulabye ng'agenda bw'atyo bw'agenda okudda. Ekitegeeza nti Yesu Kristo mu kudda kwe agenda kuddira ddala mu mubiri, omubiri ogw'ekitiibwa, omubiri ogw'eggulu ng'alabwako, kubanga bwe yali ng'alinnya mu ggulu baamukwatako ne bamuwulira. Omusajja omu yali abuusabuusa gwe bayita Tomasi ng'alowooza nti ogwo muzimu. Yesu n'amugamba nti Tomasi, siri muzimu, ndi mu mubiri ogw'ekitiibwa oguzuukiziddwa, nkwataako ne mu mbiriizi kwatawo. Muganda wange ne mwannyinaze, Yesu omubiri gwe yalinnyamu mu ggulu gwe gwennyini gwagenda okuddiramu. Olw'ekyo okudda kwe kuli litero. Ekyokubiri, okudda kwa Yesu Kristo kugenda kulabibwa abantu bonna. It is a visible event. Kubikkulirwa Essuula 1 onywa olw'omusanvu. Laba ajja n'ebire, buli liiso lirimulaba, n'abo abaamufumita, n'ebika byonna eby'oku nsi birimukubira ebiwoobe. Weewaawo, amiina. Laba ajja n'ebire, buli liiso ligenda kulaba Yesu. Teri n'omu atagenda kumulaba. Teriyo n'omu aliba ku nsi n'awulira buwulizi ti Yesu yakomyewo nga ye teyategedde. Bayibuli egambye okujja kwa Yesu Kristo tugenda kumulaba. It is a visible event. Si ekyo kyokka, okudda kwa Yesu Kristo n'okuwulirwa kugenda kuwulirwa. It is an audible event. Lwaki bino mbyogerako? Okusobola okusangulawo obulimba bwa Setaani bwasize mu bantu, ng'abayigiriza nti Yesu yajja dda. Abalala mbu yajja e Kenya n'atambula ku streeti z'e Kenya juuzi awo. Abamu mbu yakomawo n'abeera ku mulongooti eggulu gye baamulengera. Abalala abeerawo obanga mwenge gumukubye, obanga njaga, obanga awunze, obanga njala yemuluma, naga amulengedde mu bitooke ng'asala. Bassebo ne bannyabo, okudda kwa Yesu Kristo si kwa bukodyo obwo. Ebyawandiikwa bigamba mu kitabo ky'Abasesalonika ekisooka Essuula 4 onywa 16, kubanga Mukama waffe yennyini aliko okuva mu ggulu n'okwogerera waggulu n'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere lya Katonda, n'abo abaafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira. Mukama waffe yennyini aliko okuva mu ggulu, eddoboozi lya malayika, okuleekaana, okuwuuma. Bassebo ne bannyabo, okujja kwa Yesu buli muntu agenda kuwulira eddoboozi. Olaba n'abafu abali mu ntaana bagenda kuwulira omusinde n'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere lya Katonda. Ekibuuzo kibuuza, kati gwe alaba ebigambo bino ogamba otya nti Yesu agenda kudda mu kasirise? Era omuntu yenna, nkulabula muganda wange, bw'ayigirizanga mbu Yesu agenda kudda mu kasirise ekiyitibwa secret rapture, Yesu agenda kudda mu kasirise nga tewali n'omu ategedde, abeemu ne baakwakulamu abatwalo obwo bulimba. Ne Yesu yalabula mu Matayo Essuula ya 24 onywa olwa 25 paka ku lwa 27. Laba mbalabudde. Kale bwe bagambanga nti laba ali mu ddungu temufulumanga, laba ali mu bisenge munda temukkirizanga, kubanga ng'omusana bwe guva ebuvanjuba ne gulabikira ebugwanjuba, bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Awaabo omulambo wonna ensiga we zikuŋŋaanira. Agambye laba mbalabudde. Tewabagambanga nti kati ali gindi,
tebabagambanga nti ali jindi. Yesu yamanya nti waliwo abantu abalina okuyigiriza okukyamye, waliwo abantu abatayagala musana gwa Bayibuli, waliwo abantu abagukyawa abatayagala gutambuliramu. Ebyawandiikibwa bigambe babagambanga nti ali mu ddungu temugendanga, babagambanga nti yakomyewo dda temukkirizanga. Okujja kw'Omwana w'Omuntu agambye nti nga bw'olaba ekitangaala bukirabika ku ggulu, buli omu n'akiraba. Teriyo n'omu akulengeza musana nti guguli, buli omu agulaba. Akati bassebo ne bannyabo nga bw'olaba akabonero kalabika ku ggulu, Yesu bw'atyo bw'alidda agambye nti ensega zikuŋŋaana omulambo we gubeera. Kyagezaako okugamba nti bw'obeera wano n'olengera mu bbanga n'olaba ensega nga nnyingi, omanye nti we zikuŋŋaanye waliwo ekyafudde. Olw'ekyo Yesu tagenda kudda oleme kutegeera nti azze. Kyagamba there is no way rayinza okubeerawo omulambo nga gugudde ku ngulu n'otalaba nsega. Olw'ekyo temulimbibwanga. Okudda kwa Yesu Kristo kugenda kubeererawo ddala. Okudda kwa Yesu Kristo buli muntu agenda kumulaba n'amaaso. Okudda kwa Yesu Kristo kugenda kuwulirwa n'eddoboozi. Teri atalimanya nti Yesu azze. Ate okudda kwe kugenda kubeera kwa kitiibwa. Matayo 16 bw'osoma olunyiriri olwa 27 wulira. Kubanga Omwana w'Omuntu agenda kujjira mu kitiibwa kya Kitaawe ne bamalayika be, n'alyoka asasula buli muntu nga bwe yakola. Omwana w'Omuntu agenda kujjira mu kitiibwa kya Kitaawe n'ekikye n'eky'abamalayika. Ekitiibwa kya Katonda ebyawandiikibwa bituyigiriza tewali na yali akirabyeko, kubanga omwonoonyi bw'akitunulako afa tasobola kukigumiikiriza. Ekitiibwa ekyo Yesu mwagenda okujjira, mu kitiibwa ky'abamalayika mwagenda okujjira. Olwekyo okujja kwa Yesu tasobola kujja bwannamunigi. Nalwo gwe nawulira eyajja e Kenya juuza of recent, najja n'atambula ne ku nguudo ng'awonya abalwadde bw'abasabira. Yesu tagenda kujja bwannamunigi nga yeesimbye bw'omu agambe kati kaŋŋendeko e Tanzania. Obwo bulimba. Yesu agenda kujja mu kitiibwa, ekitiibwa eky'amaanyi ekya Kitaawe, kigatteko ekikye, kigatteko eky'abamalayika. Yensonga lwaki gw'alina olugezigezi, mpale enywera migwa, eyefuula ategeera ennyo. Ngenda kumubuuza ani yakola embidde, ngenda kumubuuza lwaki watonda embizzi nga toyagala tuzirye ate nga ziwooma, ngenda kumubuuza lwaki wakola abakazi bangi okusinga abasajja ate ng'oyagala tuwase omu. Teekateeka ebibuuzo byo, naye ekitiibwa kyagenda okujjiramu muganda wange ne mwannyinaze kigenda kuba tekigumiikirizika. Olw'ensonga eyo, olw'okuba nti okujja kwa Yesu kwa kitiibwa bwe kutyo, ate era entikko y'omusana. Lwaki twogera ku ntikko y'omusana mu bubaka buno? Kubanga ku olwo omusana gwonna oguzze gubikkulwa eri ensi lwe gugenda okutuuka ku ntikko yaagwo. Buli kintu kyonna ekiri ku nsi ky'olabako n'amaaso kigenda kusirika. Peetero ekyokubiri essula 3 olunyiriri olw'ekkumi agamba bw'ati: naye olunaku lwa Mukama waffe lulijjanga mubbi, eggulu lwe lirivaawo n'okuwuuma okunene, n'ebintu by'obuwangwa birisaanuuka olw'okwokebwa okungi, n'ensi n'ebikolwa ebigirimu birisirika. Okujja kwa Yesu Kristo kugenda kumaliriza byonna, kugenda kubeera culminative, kugenda kukola a complete destruction, kugenda kukola okufundikira. Entikko y'omusana egenda kulabika ku olwo nga tewakyaliyo musana mulala gwe tulindirira, okujjako Kristo omusana gwaffe ng'azze ku nsi. Ebyawandiikibwa bigambye okujja kwe agenda kujjanga mubbi. Lwaki bigamba nti agenda kujjanga mubbi? Kubanga omubbi tomanya, ozukka ku makya ng'ennyumba nzigule nga buli kamu yakatutte, teri yamwetegekera. Kubanga singa twali tumanya nti ababbi bagenda kutulumba, batono nnyo abanditubbye, naffe twandyerwanyeeko. Naye otuuka butuusi waka ng'omubbi ensawo yagisaze. Kikyategeeza nti teri yagenda kumanya lunaku Yesu lwagenda kudda, era tewabaawo akulimba nti olunaku Yesu lwagenda okudda alumanyi. Bw'osanga ng'omuntu yenna ng'ayigiriza mb'olunaku Yesu lwagenda okudda alumanyi, omanya mulimba, tayogera mazima, yabula dda, anoonya kuzikirira kweye. Okujja ng'omubbi kitegeeza teri agenda kumanya
yandijja ekiro, yandijja ku makya, yandijja omwaka ogujja, yandijja wiiki ejja. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, kino kikumala okutegeera nti ogwanidde okweteekateeka, kubanga okujja kwa Yesu Kristo teri agenda kumanya ddi. Kati buli lunaku weetaaga okubeera mu bulamu obw'okweteekateeka, kubanga Bayibuli egambye nti byonna ebiri mu nsi bigenda kusirika. Amalala gammwe ebibeewaza byonna, abamu muyina amalala. Nasoma nnyo ebya Yesu tebikwatako, nze nina emmotoka ey'ebbeeyi, ebya Yesu tebinkwatako, nze ndi mwana muwala mulungi, ndi serebu, ebya Yesu tebikwatako. Bwe njogera kudda kwa Yesu tebikolera makulu, kubanga olina omulimu gwo, you are employed, osasulwa ssente. Bwe njogera okudda kwa Yesu tekukolera makulu, kubanga olina eddiini yo erina byeyigiriza ebirala. Bwe njogera kudda kwa Yesu tekukolera makulu, kubanga gwe olina ba boyfriend abagagga, kubanga olina ensimbi, kubanga otambula mu mawanga gonna. Kutegeeza ensene ekumazeemu, naye buli ekirimu kigenda kusirika. Yesu lwalidda bisigale tayo. Byonna ebibeewaza, ebitiibwa eby'ensi eno, entebe ze mutuulamu ez'abaminisita, ez'abapulezidenti, ez'abaki, ze mutuulamu ne mwetooloola ne munyigiriza ensi ne mwegaggawalira, mbakakasa byonna bigenda kusirika. Ensimbi zonna ze mubbye ne muzimba ebizimbe, ne muzimba amakampuni, ne muzimba apatimenti, ne mugoba abantu ku mataka abannaku, kubanga mwagala okwegaggawaza n'abaana bammwe, byonna bigenda kusirika. Mukomewo eri Katonda, mweteeketeekera okudda kwa Yesu, kubanga Yesu bw'alidde omulundi ogwokubiri, buli muntu yenna waakulondako. Ebyawandiikwa byagambye nti ajja n'empeera ye. Ogenda kubeera ku luuyi ki? Kubanga Yesu bw'alidda buli muntu alina oluuyi kwagenda okuba. Oluuyi olusooka lwe lwabano kubikkulirwa. Sula 6 Ponyero 15 ne 16 agamba atya? Ne bakabaka b'ensi, kantandikire wano olwe 14, n'eggulu ne liggyibwawo ng'omuzingo gw'ekitabo bwe guzingibwa, na buli lusozi n'ekizinga ne bijjibwa mu bifo byabyo. Bakabaka b'ensi, abalangira, abagaba, abagagga n'ab'amaanyi, na buli muddu n'ow'eddembe ne beekweka mu mpuku mu mayinja ag'oku nsozi, ne bagamba ensozi n'amayinja mutugweko, mutugise mu maaso g'oyo atudde ku ntebe ne mu busungu bw'Omwana gw'Endiga, kubanga olunaku olukulu olw'obusungu bwabwe lutuuse. Ani era ani ayinza okuyimirirawo? Olunaku olw'obusungu bwe lutuuse, ani agenda okuyimirirawo? Muganda wange ne mwannyinaze awulira mbo bino, wali bano Yesu bw'alidda, eggulu nga lizingibwako, gasiya yenna ng'azingibwako, obumotokamotoka obutwewaza, agazimbezimbe agatwewaza, bye tusomye byonna, agambye nti bagenda kudduka. Bakabaka n'ab'amaanyi, abaddu n'ab'eddembe bagenda kufubutuka, bekweke, balajane, bakabe, basabe ensozi okuzidduka. Olunaku lwa ntiisa, obusungu bwa Mukama buliba butuuse eri abaajeema, abaagana omusana ogwayaka mu nsi, abaagana okukkiriza Kristo ng'omulokozi we, abaagana okutambulira mu mazima g'ekigambo kye. Bagenda kusisinkana ekiseera ekyakasinza okubeera ekizibu. Leero biringa ebyessanyu, biringa ebyokusaaga, leero byakuliisa bijanjaalo mpiso, naye olunaku lw'obusungu bwa Mukama bwe lulijja, tewali bagenda kuyimirirawo, tewali bakikutaasa, tewali bakikununula. Buli muntu yenna agenda kudduka emisinde ng'anoonya we yeekweka, kubanga oyo alabiseeko si mukwano gwe, kubanga oyo alabiseeko si muntu we. Naye Yesu yandirabise ku ggulu nga wamukkiriza. Yesu yandirabise ku ggulu nga wabatizibwa, nga bwe yabatizibwa. Yesu yandirabise ku ggulu ng'olina essuubi. Awulira Bayibuli bw'egamba mu kitabo kya Zefaniya essuula esooka olunyiriri olw'18, effeeza yaabwe teriyinza kubawonyeza ku lunaku lw'obusungu bwa Mukama, newankubadde zaabu yaabwe, naye ensi yonna omuliro ogw'obuggya bwe guli gyokya, kubanga alimalirawo, weewaawo alimalirawo ddala n'entiisa abo bonna abali mu nsi. Entiisa ejja. Bino sebyogera kakanga, bino mbyogera kubanga ge mazima. Effeeza ne zaabu tebigenda kutaasa. Teriyo kigenda kutaasa mwonoonyi kufa, teriyo kigenda kutaasa mwonoonyi kuzikirira, emikuggwaawo. Effeeza ne zaabu zigenda, bantu bagenda zisuula ku nguudo,
olunaku lw'okudda kwa Yesu lunaku lwa ntiisa eri aboonoonyi, lunaku lwa eri aboonoonyi, lunaku lwa bulumi eri aboonoonyi. Ebyawandiikibwa byogedde ne bigamba tendiisa egenda kuba y'amaanyi, okumanya egenda kuba y'amaanyi. Abantu bagenda kutya, abantu bagenda kankana, abantu bagenda kudduka. Ffeeza ne zaabu teziyinza kubayamba. Olunaku olwo n'ennyonyi zennyini ez'omu bbanga zigenda kweriira embaga ku mirambo gy'abo abajeemu. Bikulirwa 19:17 agamba bw'ati: ne ndaba malayika ng'ayimiridde mu njuba n'ayogera ddene, tuuka mu bbanga, mujje mukuŋŋaane ku mbaga enkulu eya Katonda, mulyoke mulye ennyama y'abakabaka n'ennyama y'abagabe n'ennyama y'ab'amaanyi n'ennyama y'embalaasi n'ey'abazituulako n'ennyama y'abo bonna ab'eddembe n'abaddu n'abato n'abakulu. Emirambo gyonna nga gigudde ku nsi, emirambo gyonna nga gigudde ku nsi, nga tewali ali ayinza kununula. Ogenda biroleme kubeera mu bana bagenda okuzikirira, naye obeere n'essuubi lino. Ogera mu Yokaana enjiri essuula ey'okuna olunyiriri essuula ey'okutaano nnyo 28 n'29 yagamba bw'ati: temwewuunye ekyo, ekiseera kijja bonna abali mu ntaana ne baliwulira ne bavaamu balizuukirira obulamu, abaakolanga ebitasaana balizuukirira omusango. Temwewuunye ekyo, ekiseera kijja ne baliwulira balizuukirira obulamu, abaakolanga ebitasaana balizuukirira omusango. Abafu bonna bali mu ntaana zaabwe, abaakola ebirungi n'abaakola ebibi. Ekyo nakisomesaako. Bulimba bw'amaanyi, bukaafiiri obw'ekika ekya waggulu, okuyigiriza ensi mbu abafu bali mu ggulu, mbu abafu bali mu puligatooli, mbu abafu bawoza misango, mbu abafu baliyo bali ne bamalayika. Obwo bulimba, teri mufu atigiira. Yesu yennyini agambye abafu bali mu ntaana zaabwe nga n'ekibabeezaayo balinda lunaku lumu Kristo lw'alidda bazuukireyo. Baba nga bali mu ggulu nga beeyagala nga basanyufu. Olwo ekibuuzo kibuuza, agenda kuzuukiza ani? Tulaba nti otambulira mu bulimba obwo busenguke. Yesu bw'alidda abafu bagenda kuzuukira, n'okufa kwennyini kusaanewo. Bakolinso ekisooka sura 15 olunyo 5:5-6. Naye kino kye njogera abooluganda, omubiri n'omusaayi tebiyinza kusikira bwakabaka bwa Katonda, so okuvunda tekusikira butavunda. Laba mbabuulira ekyama, tetulyebaka ffenna amakulu nti Yesu bw'akudda okusanga abalamu ku nsi, naye ffenna tulifuusibwa. Abalamu abatuukirivu bagenda kufuusibwa. Aleluya! Laba mbabuulira ekyama, tetulyebaka ffenna, naye ffenna tulifuusibwa. Mangu ago nga kutemya kikowe, akagombe k'enkomerero bwe kalivuga, kubanga kalivuga, abafu balizuukizibwa obutavunda, naffe tulifuusibwa. Kubanga oguvunda guno kikugwanira okwambala obutavunda, n'ogufa guno okwambala obutafa. Naye oguvunda guno bwe guliba gumaze okwambala obutavunda, n'ogufa guno nga gumaze okwambala obutafa, ekigambo ekyawandiikibwa ne kiryoka kituukirira nti okufa kumiriddwa mu kuwangula. Kyava abuuza okufa ng'akubuuza gwe okufa okuwangula kuli luyiwa, gwe okufa okuluma okuli luyiwa. Omanyi nti n'okufa kugenda kufa. Yesu Kristo bw'alidda wakuzuukiza abafu. Naye Bayibuli egambye nti abakkiriza mu Yesu be balisooka okuzuukira. Okwo tukuyita okuzuukira okw'olubereberye, kwe kuzuukira kw'oteekwa okubeeramu. Tukuyita okuzuukira kw'olubereberye, kwe kuzuukira okwoteekwa okubeera ekitundu kukwo. Omubiri guno oguvunda tegugenda kusikira ggulu, omubiri guno ogufa tegugenda kusikira ggulu, kubanga mu ggulu teri kufa, teri kukaaba, teri kubonaabona, teri kulwala. Kaakati guno omubiri ogufa ogulwala ogubonaabona, ssebo n'ennya bawulira ebigambo bino, tegugenda kusikira ggulu. Apaana, gwakutwambulwako twambazibwe ogutafa, gwakutwambulwako twambazibwe guli ogubeerawo emirembe n'emirembe. Eryo ly'essuubi lye nnina, eryo ly'essanyu lye nkuyitira muganda wange ne mwannyinaze, naawe olibeeremu. Olunaku olumu Yesu Kristo agenda kudda, era bw'alidda abafu bagenda kuzuukizibwa.
era abafu bwe balizuukizibwa bazuukizibwe nga balina essuubi. Batesalonike ekisooka sula 4 olunyiriri olw'ekumi n'omukaaga n'ekumi n'omusanvu. Kubanga Mukama waffe alinnya okuva mu ggulu n'okwogera kw'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere lya Katonda, abaafiira mu Kristo balisooka okuzuukira, naffe abalamu abaasigalawo ne twatwalibwa wamu nabo mu bire okusinkana Mukama waffe mu bbanga, tunaabeeranga naye emirembe n'emirembe. Abalamu abaasigalawo n'abafu bagenda kugattibwa bagende basinkane Mukama waffe mu bbanga. Ekibuuzo kibuuza ogenda kubeera ku kibinja ki? Ekibuuzo kibuuza ogenda kubeera wa? Essuubi lino Yesu lye yasuubiza muganda wange ne mwannyinaze, ssuubi kkakafu. Waliwo abaganda Yesu aluddewo, anadda ddi? Tubikooye, babyogerako naye si bya mazima. Peetero 2:3-9. Mukama waffe talwisa kye yasuubiza, ng'abalala balowooza okulwa, naye agumiikiriza gye muli, nga tayagala muntu yenna kubula, naye bonna batuuke mu kwenenya. Mukama waffe talwisa kye yasuubiza, ng'abalala balowooza okulwa, naye agumiikiriza gye muli, nga tayagala mubule, naye mutuuke mu kwenenya. Yesu taluddeewo, alinda ggwe weenenye, alinda ggwe otambulire mu mazima, alinda ggwe otambulire mu kituufu, alinda ggwe otambulire mu ekyo ky'ayagala, kubanga tayagala akomewo obeere ku ludda lw'abali abanaatya, abanaakaaba, abanaazikirira, abanaasaanawo. Yesu ayagala okudda nga wakukufuusa oba wakuzuukiza oyingire mu bwakabaka bwe. Leero kwe kusalawo, leero olunaku olw'okulondawo, ogenda kubeera ku ludda ki? Ogenda kubeera ku luuyi ki? Ogenda kubeera ku ludda ki Yesu bw'alidda? Onaabeera ku abo abanaafuna obulamu obutaggwaawo oba ku abo abagenda okufuna okuzikirira? Essuubi kkakafu Yesu adda akulinze weenenye, obulamu bwo bumukwase, okole by'ayagala, naawe oli wangula ensi eno. Saba Mukama anyweze essuubi ly'okudda kwe mu ggwe okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Yesu tukwebaza kubanga oyogedde naffe. Waliwo omuntu awulidde ebigambo bino era obulamu bwe ne bwegomba okukusembeza olw'okuba nti okuddako kuli kumpi,